Minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya ayambalidde mmeeya wa Kampala Omulodi Elias Lukwago okwambuka y'affiisi ye bw'aba si mwetegefu okusinkana pulezidenti naddala ku nsonga y'okusakiranga banna Kampala. Minisita Bet Kamya okwogera bino abadde asinkanye bakkansala b'oku divisioni ez'enjawulo wano mu kibuga Kampala. Kamya agamba abakulembeze abataagala kusinkana mukulembeze wa ggwanga bakottogera abalonzi naddala okuganyulwa mu ntegeka za gavumenti ez'enjawulo nga bano buli kimu bakiteekamu ebyobufuzi ng'era wakola n'oyo anakkiriza okukwatagana naye. Tukanyiza okuzimba ttiimu Kampala. Ttiimu Kampala terimu byabufuzi wabula yankulaakulana. Ttiimu Kampala tegenda kwogera byabufuzi wabula egenda kwogera byaki byankulaakulana. A foundation entobo ya ttiimu Kampala be bakkansala bano ab'okumiruka. Nja kusaba n'obuvunaanyizibwa abalala bonna bakkansalas aba authority begatte ku bisenge bya ttiimu Kampala, executive yegatte, buli bantu bonna balina obuvunaanyizibwa twegatte tuzimbe ttiimu Kampala, naye nga ttiimu Kampala egenda kwogera byankulaakulana. Bakkansala bano batotoledde minisita wa Kampala ebizibu bye basanga nga bakwasaganya emirimu gyabwe mu divisioni ez'enjawulo nga muno mwe muli bannabyabufuzi be bayise bannakyemalira abagootanya entegeka za gavumenti ez'enkulaakulana. Batulumbaganya okuva ewaggulu ku authority bannabyabufuzi batugamba tudde emabega waabwe balumbe bakube minisita waffe olw'ensonga zaabwe zibadde nga balina bye baagala okuggusa ebyabwe. Naye ne bazanya nti minisita buli kimu akirambuludde bulungi era babadde baagala okukikozeesa ndi ku maaso ga cameras ffe tuli mabega wa minisita tetugenda kukola byabufuzi. Councillors to fulfill their defiance campaign. And I think in this Kisanja Kuna Musheso, we should desist from this category of people if we need to ensure that we uplift the service delivery to our people. Honorable Minister, people do not want to hear about who is the head, who is the tail, who is weak and who is strong, but rather they want to see that there is service delivery in this country. Wabulira bakkansala abamu beemulugunyizza ku nsonga ya minisita okulambulanga division zaabwe nga tasoose kubeebuuzaako nga kyokka bye bandibadde bamuwulira n'ebizibu bye basanga mu bitundu bye bakulembera. Yes, chief politics buloteeka ebyobufuzi mu development tetugenda kulaakulana. Tusooke tukulaakulanye abantu basiime kye tukola. Naye bwe tunaabeera nga buli kaseera tuyomba, buli kaseera tulwana, tetugenda kufunamu. So kyekyo kyendowooza nti tutunuulire abantu abatuteekayo eyo gye tuli. Bwe tumala okubakolera oluvannyuma tuyinza okuyulika. Naye taamu yakatandika bulaga obutali bwesimbu eri bakulonda kiba kikulya. Kubanga tosobola kubanga abakulembeze banno tosobola kukwatagana nabo n'otabawa kitiibwa. Kulaba bintu ki bwe mulina kukola. N'otambula n'ojja mu palishi nga tolina mukulembeze n'omu gokoze ki. Leero n'ogamba nti ate siri mu byabufuzi nkolera abantu. Olwaleero ebintu ebinyigiriza abantu aba bulijjo abaavu n'oba nga byowagira. Nga leero bw'olaba kasasira atutte ekintu ekyakiwagira tenda bagitwala. Leero ensizi zituluma bisaaniko bituli bubi. N'otambula ng'olambula buli palishi olambula naye nga toliiko bw'ogamba wuuno. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.